Mukunja kyekiriwo Bit kyali kitya kuguddeko wano aha tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe KBS-TV kavumba mudda wa rangi musooka wakati olwaleero shows nyingi tusookerewa simanyi nakumanya musooka wa programu ereetya okuva lwe mwavudde ekata amafuta ndaba mangi jjo mwabadde musse abantu b'oku theatre Labonita kyabadde kitya mwakirabe mutya audience wagirabye otya sirabangako ebyeddala nga tuvudde mu kwesudia tetukubangako ku show nkyamufu tetukubangako ku show buli show kale gye tukuba egyesinga ginnayo gye twakuba ekkata yali ndala ne performance gye twakoze ku theatre Labonita waba Jose Kyakala nayo yabadde ndala kyemmanyi ne leero gye tulaga ndowooza twebaze naye oba ennyonyi erimu ki bandaba amaanyi mangi Sheebah owaaye jjo abantu amafuta g'ennyonyi kyogamba kati gakola gakoze okutuuka bwe gati abantu bakwagadde oluzungu wabayimbidde oluzungu wali oyimbiddeko abantu abafaananako we batyo nga bwe babadde obungi bwe babaddeko oluzungu olwo ani yakugamba Sheebah nkyawe ondekao sami atwale no matter what I do all I think about is you anyway ni mumabo na you know I'm crazy over you and I love you and I need you Neria I do need you owaaye Mukunja okola combination eno white ku white kisya kakodiyo kyakali wano zinangoye ezimu twazijja kata seza wano nnyo tokisusa kyogamba teziriiwo omuntu kale ayinza okunyiiga naye era mba njogedde mazima kuba nazijja eyo kata okitegeera enfufu ye Uganda eno olufiga tayagala twogere ku bintu bya nnyonyi bimuyisiza ddala bubi naye ate tulina kyakikolera kuba siffe twamugaana okukola ki okugirinnya so kati banange twagala okwebaza ennyo bafaani baffe mwana abatubeereddewo ffe tetwandibadde bwe tuti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala for booking si bivulu wonna enamba yaffe y'essimu kweri 0755 32 65 55 ne ku WhatsApp kweri ne ku mikutu emirala gyonna ku YouTube channel yaffe Mukunja Atassera enamba weeri show wane Uganda ne bweru wa Uganda tulabanga mu performinga naye tulabanga audience etabukamukko okusinza ku performance z'abalala magic kyali mu performance zammwe oba byavudde mu nnyonyi ennyonyi erabika ova mu nnyonyi egirako ebintu ebirala okitegeera kubanga era twali tupafominzeko nga tetunnalinnya ku nnyonyi naye ng'era amaanyi tegaba bwe gatyo nga mubayimbira ne basanyuka naye ng'ate singa bino negwe omanyi okutuuka abantu nebagabuga emusina gamba Mukunja Atassera King Sheebah n'owulira wascreaminga n'olaba abantu nga audience ng'egudde ddala omuntu ng'asituse ne mu katebe mwana heta biyinza okumunyiiza naye naffe siffe twayagala bibe bwe bityo abantu abazaala wa TikTok Mukunja abantu twatuseewo ku ssaawa emu nga tewali wakussa kigere TikTok nno yajjanga esaaga naye yagireeta wano mu Uganda naye kati baali tebagimuwadde gireeta wano just yamuvaako mu kabaaga neegwa naye TikTok efuuse ensonga ebadde n'ebibi bingi emabega wali nga bisinga ebirungi naye kati at least ebirungi bitandise oba nga ebibalansinga n'ebibi ebibi bikyaliko n'ebirungi bikyakola kati kirungi nti abali ogikozesa ebirungi bitandise olaga amaanyi okubuutikira ebibi kuba wali tubadde nga tulaba balaavu miwumbo kabasito mbuto 3 be bawemula be beeyambula okitegeera kati bwe tuba tutandise olaba ku bajjoze Kyakala abajjuza theatre Labonita okitegeera bwe tuba tutandise okulaba ku bayashipopi abali e Nigeria bwe tuba tutandise okulaba ku bamiki simuzi tufana abatandise ofuna abakazi abazungu bwe tuba tutandise ofuna ku baddaira batandise ofuna naye bangambye omukazi oba yanobye omusomaaliya miki tayinza butamubba
bwe tutandise obbalaba abo kitegeeza kitandise obbalansi nga wali tubadde tulabanga bibi byokka ng'era abantu abalaba tiktok balaba bibi okwokusinga naye twebaza Katonda endongo tugenda kwongera ogikuba leero batuwadde show ziri 5 naye ku lw'obulamu bwaffe tugenda kuyimbako show 2 awasigadde bane mutusonyiwe busonyi si malala temugamba mbu tweraze akasente k'abantu munaakabaddiza ziri era 2 ezasasuddwa ze tugenda okuyisaamu ziri endala bali ku wanulaavu tetugaa nti tetwagala wanulaavu naye kati ekiro twakubye twakooye kati essaawa eno tugenda tandika obudde bukyali misana tuyimbe ekavumba wakiso we tuva ekavumba wakiso tugenda yitakooko ewakyali waffe zex birangirangi inchi 10 mwana ago gaba majje ga ku ttaka balina okugabeereramu Kyagulanyi kasita agamba nti mbasindise wali muvimbiseewo kati ate ffe baani abasigalamu tewaba kigala kyakuddamu so wetumaliriza wano ekavumba ekiddako wa zex birangirangi loza wetunaavaawo tugendeko mu studio katona ate twebakemu mwana kale katugende ate ekavumba twolekedde amagye amalala gali babawunsa bashiba abalala baliwo bawunsa aboza bali awo wabweru tugenda basanga